الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكتا مانيزا musomo gaffe gwa tajwid al-Qur'an al-Karim nga tutunulira ennyukuta ez'Oluwarabu senga ziba zisinkanye, ennyukuta ebbiri senga ziba zisinkanye. Twalaba mu musomo gwaffe ogwakulembera nti ennyukuta z'Oluwarabu ebbiri bwe ziba zisinkanye tuzitunulira mu mbeera za mirundi ena. Senga mu mbeera ez'okubeera nga zifaanaganya obufulumiro n'ebitendo kye twayita al-mithlani, oba okubeera nga zifaanaganya obufulumiro naye nga zaawula ebimu ku bitendo kye twayita al-mutajanisani, oba okubeera nga zeeriraanaganye mu bufulumiro oba mu bitendo kye twayita al-mutaqaribani, oba okubeera nga ziri wala nnyo n'obufulumiro bwazo nga tezeeriraanaganye nga zeeri wala mu bufulumiro ne mu bitendo kye twayita al-mutabaidani. Ebyo byonna emiteeko egyena tugitunuulira mu mbeera za bufulumiro bwazo na bitendo byazo. Ate mu kubeera nga ennyukuta ezo tuzitunuulira mu mbeera ez'empeerezi, ennyukuta ezisinkanye ebbiri mu mbeera ziriko mpeerezi ki, ziriko fatya, ziriko sukun, ziriko ki, ebyo nabyo tubitunuulira mu mbeera zino wammanga. Tuyina kye tuyita as-saghir. As-saghir idha kana al-awwalu minhuma sakina, tusobola okugituuma as-saghiri ku nnyukuta ezebbiri ezisinkanye. Ennyukuta ezebbiri ezisinkanye tusobola omuteeko ogwo gutuuma as-saghiri iddi idha kana al-awwalu minhuma sakina. Sengemu ku nnyukuta ezo ebbiri esooka nga ya sukunu wa thani mutaharrika ng'eyokubiri eddako ya mpeerezi tukiyita saghiri. Senga ennyukuta ebbiri ezisinkanye esooka ebeera ya sukunu ng'eyokubiri ya mpeerezi tukiyita ki? Tukiyita saghiri. Abamanyi baffe aba tajwid aba Qur'an bagutuuma omuteeko ogwo ogwa saghiri. Oba tukategedde? Senga ennyukuta esooka ebeera ya sukunu ng'eddako ya mpeerezi, ekyo tukiyita kitya? Tukiyita saghiri. Ekyokulabirako yuwajjihu ha okuha, yuwajjihu. Naam, ekyokulabirako ekirala laqad ta'a oba laqad taqatta'a oba ntegereka. Ekyokulabirako ekirala min ladunhu. Ennyukuta esooka ya sukun eyokubiri yaki? Ya mpeerezi. Era wasummiya saghiran liqillati al-amalu fihi. Amanyi baffe bagituuma saghir liqillati al-amali fihi olw'ensonga nti tukendeeza emirimu gye tuyinza okukolera mu nnyukuta ezebbiri eziba zisinkanye mu mbeera eyo. Emirimu gibeera mitini. Fa mithlaini amalun wahid. Mu nnyukuta ezo eziba zifaanaga senga ennyukuta ziba zifaanaganye obufulumiro n'ebitendo ng'esooka ya sukunu tubeeramu n'omulimu gumu. Oba ntegereka? Lwaki abantu bagituuma saghiri? Olw'ensonga nti emirimu gye tukoleramu bwe tuba tusoma twanguyirizibwa. Naam, ennyukuta ezebbiri senga zibeera zifaanagana obufulumiro nga bwe bumu n'ebitendo nga bye bimu, ng'esooka ya sukunu ng'eyokubiri ya mpeerezi, tukoleramu emirimu mitini, tubeera n'omulimu gumu. Gwekuliwa mulimu gwa idghamu gwa kubulizabuliza, tuddira eya sukunu tugiyingiza mu y'empeerezi. Oba ntegereka? Kyovulaba emirimu gibeera mitini. Ate wa fil mutajanisani wal mutaqaribani, mu miteeko giri ebiri ogwa mutajanisani ne mutaqaribani yakunu amalani, ate mubaamu emirimu ebiri. Huma emirimu egyo omulimu ogusooka qalbul mudghami min jinsi al-madgham fihi. Tuddira ennyukuta eri gye tugenda okuyingizaamu mu nnyukuta eri endala tuddira ennyukuta gye tugenda okuyingiza mu nnyukuta eri eyokubiri ne tugifuula ennyukuta ennyini ng'eyokubiri. Kajja kubabuzaabuza naye kugenda kategeera. Thumma idghamuhu fi al-mudgham fihi, oluvannyuma ne tugiyingizaamu. Kyokulabirako nti senga ennyukuta ezo ebbiri eziba zisinkanye
ziba za mutajanisani nga bwe twalabye, oba ne zibeera za mutaqaribani ng'era bwe twalabye, tubeeramu n'emirimu ebiri. Omulimu ogusooka tusooka ne tufuula ennyukuta eno eya sekuunu esinkanye eri ennyukuta ey'okubiri mu miteeko egyo ebiri gye njogerako, mutaqaribani ne mutajanisani. Ennyukuta eya sekuunu n'engifuula ennyukuta eri emabega, mukategere, sorry, n'engifuula ennyukuta eri ejja mu maaso gye ngenda okuyingizaamu. Mbadde njagala example wano ejjayo obulungi kyenjagala okubeera nga mba nnyonnyola. Ekyokulabirako, katugambe nti tusiŋŋanye taa'u oba ddaali esinkanye taa'u, hasattum. Tuddira ddaali eno ne tugifuula taa'u, then ne tumala taa'u eyo ne tugiyingiza mu taa'u eri ey'okubiri. Gyegyo emirimu ebiri. Oba ntegere, omulimu ogusooka tugifuula, tuddira ennyukuta eno eya sukunu ne tugifuula eri ennyukuta ey'empeereza eri emmaaso, then ne tumala ne tugiyingizaamu. Oba ntegereka, gyegyo emirimu ebiri. Hasattum. Ekyokulabirako ekirala nga wonaga min rizqi, tuddira nuuni min ne tugifuula raa'u, mir. Bwe tumala ogifuula raa'u, eyo raa'u ne tugiyingiza mu raa'u eri ey'okubiri ntugamba min rizqi. Gyegyo emirimu ebiri. Kyovula nti bwe tuba tukola idgham tolabawo nti waaliwo nuuni wadde, owulira mirri, oyinza n'okulowooza oba nti zaali raa'u bbiri, emu neeyingiramu ndala. Ye tuba twakyusa nuuni ne tugifuulamu raa'u, then raa'u ne tugiyingiza mu raa'u. Oba kavuddeyo bulungi? Mukategedde? Sabawo kiba Allah atuwa okutegeera, naye nkakasa kinnyonnyodde bulungi nti emirimu egiba ebiri. Omulimu ogusooka tusooka ne tufuula ennyukuta eyo eya sukunu ne tugifaanaganya eri ennyukuta ejja mu maaso. Bwe banga ebadde raa'u ne tugifuula raa'u, oba ntegeeka, then ne tumala raa'u eyo ne tugiyingiza mu ki? Mu nnyukuta eyo ey'okubiri eya raa'u. Nkakasa kivaayo bulungi singa oba otaddeyo ebirowoozo. Tayib, gwe omuteeko ogusooka gwe bayita saghiri, then ne tubaawo omuteeko omulala ogwokubiri gwe bayita kabiiri. Kabiri idha kana alharfani mutaharrikaini, senga ennyukuta ezebbiri eziba zisinkanye ziba za mpeerezi zombiriri. Fatiha ku fatiha, kasira ku kasira, dhamma ku dhamma, oba fatiha oba dhamma ey'okubiri nga za mpeerezi. Watahsabunahu hayyina, hu esiŋŋanye ha, ne hu ya dhamma, ha ya fatiha. Mpeerezi ku mpeerezi. Oba ntegeka, ekyo kye tuyita kabiri. Lwaki wasumiya kabira likathirati al'amalu fihi halatu al-idgham? Abamanyi bagituuma kabiri oba ennene oba erimu obuzibu olw'ensonga nti mubaamu emirimu mingi nnyo senga tuba twagadde okukola idgham. Ennyukuta ebbiri zisinkanye zombi za mpeerezi, twagala okukola idgham nga mu nsoma ezimu. Oba ntegereka, tubaamu n'emirimu mingi. Fa fil mithlaini amalani, senga ennyukuta ezebbiri eziba zisinkanye ziba zifaanagana, nga naye za kabiri kwegamba zisinkanye zifaanagana, ba'u ku ba'u, ta'u ku ta'u, naye ng'ate za mpeerezi. Ba'u esooka ya fatiha, ba'u ey'okubiri ya kasira. Kati twagala okukola idgham mu nsoma ezimu, tuddira omulimu ogusooka, tuddira ne tufuula ennyukuta eno esooka ebadde ey'empeerezi eya fatiha ku fatiha ne tugifuula ya sikuunu, gwe mulimu ogusooka. Omulimu ogwokubiri tuddira ennyukuta eyo gye tufudde eya sikuunu ate ne tugiyingiza mu eri ey'empeerezi. Gyegyo emirimu ebiri egibeerawo. Oba ntegereka, senga ennyukuta ziba zifaanagana mu muteeko ogwo ogwa al-kabiri. Ate mwana wattu mutajanisani ne mutaqaribani mubeeramu emirimu mingi gye tukola. Omulimu ogusooka gwe tukola nga twagadde okukola idgham mu nnyukuta ebbiri eziba zisinkanye nga za mutajanisani oba mutaqaribani naye nga ziriko empeerezi, tuba n'emirimu esatu. Omulimu ogusooka tukyusa ennyukuta eno gye twagala okubeera nga tubuliza, oba ennyukuta esooka tujooka ne tugikyusa ne tugifuule ennyukuta eri ey'okubiri. Oba ntegereka, then omulimu ogwokubiri ne tugiteekako sukuunu gye tufudde eno, ne tugiteekako ki? Ne tugiteekako sukuunu. Then omulimu ogwokusatu ne tugiyingiza mu eri ey'okubiri. Oba ntegereka? Tayib. Mbaweera ekyokulabirako.
oba mukitegedde bulungi omulimu ogusooka shekhe teyatuwaano byakulabirako ndowooza ajja kubinnyonnyola mu maaso eri omulimu ogusooka tugikola kya tugifuula eri nnyukuta ekyokulabirako okugjayo bulungi ekizampa eyo nga bwe tunagamba adada sinin daali esiŋŋaanye sin da sinin daali esiŋŋaanye sin ezo ennyukuta tuzitatya wabawo kabiri oba asalihati tuuba asalihati tuuba tusooka ne tuddira ta weneesooka ne tugifuula ta'u eri omuntu agenda okukola idgham infact hafsi talinamu idgham naye ensoma ezimu ezisoma asalihat tuuba tuddira ta weesooka ne tugifuula ki ne tugifuula sukun oba ne tugifuula sukun tuddira ta weesooka ne tugifuula ta'u bwe tumala ogifuula ta'u ne tugiteekako sukunu ta'u eyo bwe tumala ogiteekako sukunu ate ne tugiyingiza mu eri eddako ta'u ey'okubiri asalihat tuuba oba kategerekesa bulungi tayib omuteeko ogwokusatu mu mpeerezi ezibeera ku nnyukuta ezebbiri eziba zifaanaganye gwe tuyita mutulaku ogwasoose twaguyise saghiri ogwokubiri ne tuguyita kabiri ogwokusatu ne tuguyita mutulaku yaliwa idha kana alharfu alawwal mutaharrika wathani sakina kataaini min tutraku wa kalya min ashini fi yashkuru wa hakadha kyetuyita mutulaku senga esooka ebeera ya mpeerezi ng'eddako ya sukunu nnyukuta bbiri zisinkanye esooka yaki ya mpeerezi ey'okubiri ya sukunu nga bw'onaalaba mu kigambo tutraku eyo era ki ebeera mutulaku